Jagada otegeere ebintu bino. Essanyu ery'okunoonya mwenge likwerabiza muwala wo. Essanyu ery'okunoonya mwenge, God forbid, lisobola okwebasa n'ennyoko. Essanyu ery'okunoonya mu mwenge. Lubereberye essula ya 19 ntandikidde ku lunyirwa 30. Lutti n'alinnya n'ava mu Zowaali n'atuula ku lusozi n'abaana b'abawala bombi naye, kubanga n'atya okutuula mu Zowaali n'atuula mu mpuku n'abaana b'abawala bombi. Olwasatu n'omubereberye n'agamba omuto nti kitaffe akaddiye. So tewali musajja mu nsi aliyingira gye tuli ng'empisa y'ensi zonna bweri. Amakulu gaakyo waliyo ensi zonna. Sodoma ne Gomora teyali nsi yonna gye baayokya. Baayokya bitundu bibiri, Sodoma and Gomora. Ebitundu ebirala baasigalayo abantu era baali bawasa bafumbirwanga bo bakola bituufu. Sodoma ne Gomora yali yakisusa ng'abasajja badda ku basajja bannaabwe nga bali babisiyaga. Era Katonda agenda okunyiga okutuuka ku climax, baali baagala kusiyaga bamalayika. Awo Mukama n'agamba kaakati ekyo ekibuga kyo kyokebwe, geyeena yabwe bagifune nga bukyali. Kati abawala bano ba daddy's girls tebava ku daddy. Abawuliriza enjiri ono muyigenga ebintu bingi. Abaana kirungi okubaagala. Waliwo akaseera we kalina okutuuka n'obawa distance, si lwakubanga obakyaye. Naye kaakati ate batandika obulamu obulala. Bamaama abaagala ennyo batabani bammwe balina okubanga bagenda ne bakola amaka. Ate olowooza omwagala nnyo, kati buli muwala gwafuna n'olaba nga talina na byagenda kumwagala. Omuwala gwafuna n'olaba nga agenda kubonyaabonya mutabani wo n'olemesa. Ekyekitalo toluusi abasajja engeri gye tufa amangu. Musajja asobola okufaako, agavubuka bagalemesa okuwasa, gali awo gamonde gatambula ne gagenda ne ganywa omwenge. Kino kyenjogera nkimanyiiko ne wammwe wakirabako. Abaana okwebaka ku maama waabwe olw'ettamiiro yabeesibako ng'asaaga, ne batawasa ne batavaawo ne batakula mu bwongo. So Lutti yalina okwegobako abaana bano bagende. Abamu temwagala kuleka baana bammwe bagende bapangise. Ekiyinza omuttira eri naawe wuwo kimuttirawo. Kati abakazi beesibako abaana, abakazi bangi amabwemuukirano gabaguddeko. Abaana ne bakwata bamaama baabwe olw'ebiragalalagala oba olw'omwenge. Kaakati ono omusajja ye yeesibako baana be ababeddala ne babeera awo eri ensi waliyo abantu. Jjukira bano abawala yali ayagala nabagabira abasiyazi. Abasiyazi bwe bajja nga baga nti baagala abasajja abayingidde omwo. Lutti n'abagamba nedda, nyina abawala bange embeerera tebeegattangako na muntu yenna. Basajja mmwe bawala bange mbawadde babwereere. Ne bamugamba tosiriwala, twagala abasajja abayingidde omwo. Ndowooza otegedde obusungu Mukama we yabujja alyoke ayokye Sodoma ne Gomora. Akati bw'atuuka eyo ate abaana n'abalemera mu nnyumba mu mpuku. Bayibuli egamba Lubereberye essula ya 19 olw'asatu n'omubereberye n'agamba omuto nti kitaffe akaddiye. So tewali musajja mu nsi aliyingira gye tuli ng'empisa y'ensi zonna bweri. Ensi zonna gye ziri. Muwala wo muto agende eyo. Naawe maama ekitabani kyo kite. Leka kulooza nti buli mukazi anayingira mu bulamu bwakyo ajja kibonyaabonya nnyo. Wazaala kyaggwa okuzizza kati omulenzi mutte. Abamu babakwata buli lunaku naye temwogera. Kitabani kyo kikwata buli kiro. Oli nnamwandu, kikomawo kitamidde, wakiremesa okuwasa, kati kijja n'ekikweka kati kako byampuna. Toyinza byogera mu nsi naye ababimanyi babimanyi. Tetubeeranga basiru mbeegayiridde.